Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Oh yes, nkwaniriza njagala kubaza omulabi wa Lugonvu's Show gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebale ddala. Leero 3 si bwe guli? Leero 3 omwezi tubala gwa Gatonnya tugumazeeko olwaliro. Nja tugenda kuyingira omwezi ogwokubiri omwaka 2023. Nja kusaasira abalina okusoomozebwa okw'enjawulo ate nammwe abalina obuwanguzi obutuukiddwako muyogeyoge mwebaze Katonda abasobozesezza okuba nga mutuuse ku lwaliro. Abalina ebinyigiriza wano ne wali mu byensimbi nja kubasaasira. Nja kusaasira abafiiriddwako ebyabwe, si abafiiriddwako abaabwe naye abafiiriddwako ebyabwe. Waliwo omukyala yankwasiza ennaku yakomyewo ne tulambula bulungi estate, yagenza okumaliriza nga ku nsimbi z'alowooza z'alina ku akawunti ku bukadde 23 n'emitwalo egigwamu yasanze nga kuliko emitwalo 80. Maama we yagyeko essimu, muganda bwe babadde bazirya gw'abadde aziweereza yamugambye kimubuuza maama. Okubuuza maama essimu yagigyeko, yazze yeebuuza mwami Lugonvu kyawe ntwadde kinkwatako butereevu kubanga yajja gyendi nga mwami Lugonvu mbadde nsaba nkuweereze ng'obusente bwange bw'ofuna estate ng'ompa ne mugamba tokyajjudde kubanga yajja last year. Tuzze tuba ne arrangements ez'enjawulo ng'abantu basevinga sente zaabwe n'aterekayo kakadde 2 3 n'aterekayo bonna bw'abaako kawezeza ngaliwo estate eriwo naga mwami Lugonvu nfunira akapoloti kwezo ku akawunti yange era bangi abafuuse ba landlord bajja tuweera obujulizi mu nteekateeka naga mwami Lugonvu mpezezaayo kati omukaaga akapoloti n'akafuna nti ojja kukafuna. Omukyala ono yajja gyendi sina muwala wabula mukyala kubanga ali mu 20s and above alina omwana. Yajja gyendi kaga nti mwami Lugonvu nsaba seesiga kubanga ndoozi yali atandise okudetectinga nti wayinza okubaawo ebitatambula bulungi ewaka naye yagenda okujja nga wajjudde ne simuyingiza. Yazza nga mwami Lugonvu gwe waliisiza sente zange. Mu kusooka kyannumye naye ne mmanya nti kituufu omusango nagwina ndabika saamuyamba. Yagenza okutuuka nga sente z'ayinako tezigula wadde air ticket yamuzzaayo kukola, nga sente baaziridde bangi abali mu mbeera eyo. Kati bwe tulina okusaasira nga yo kukola akoze era nga buli kyabadde alina okutuukiriza akituukiriza naye nga tafunye mukisa kufuuka landlord, tafunye mukisa kufuuka landlady olw'okusoomoozebwa okubaawo. Edda twevumanga nnyo abantu abalala naye kati abantu abasinze okwevumwa be bamaama, be babaaba, be bataata, ab'enganda abatwetoolodde. Bewandisubidde nti oba ono oba oli awo asobola okumanya ennaku gye ndimu naye nga tasobola gimanya. Bangi ogenda ozimusabanga nti nawe nawa muganda wo baali bamusibye, nagulirako muganda wo picha jazizza, muganda we yali agenda bweru kampuni nemusaba obukadde 5 bwe nawaayo naye tagendanga. Byonna bwe tubitunuulira abaana bano beetaaga okuyambwa. Abaana bangi ng'akeera ku makyala ga mwami Lugonvu siina we ntandikira, mwami Lugonvu simanyi kye ngenda kukola, siina gwe neesiga. Ekituufu sente ezasooka baazirya nkomyewo ku kyeyo naye siina gwe nsobola nagamba nti sente zino zintere ku akawunti. N'enkomawo olw'ebigambo by'omukyalo ono. Yazze ng'alina emitwalo 7 n'agamba byonna mu byonna mwami Lugonvu ezo beera nazo. Gw'omanyi bwe naafuna omukisa n'enzirayo n'enkola ndi mu kwogerezeganya ne bakama bange nkwegayiridde nkooye omuzigo njagala kuva mu bupangisa. Ne yeesigama ku program gye twakola last week yali ya Thursday eya gw'olina ewammwe naye abaana b'ozadde balina ewaabwe. N'agyesigama ku naga mwami Lugonvu abalya sente zange maama apangisa.
naye teyalumirwa n'agamba nti kanyamba omwana wange osanga bw'anaazimba akayumba n'asobola okwegomawo. Maama we yalya ssente ze apangisa, brother we yalya ssente akola ki? Apangisa. N'omwana yennyini alina omwana, ono omukyala alina omwana naye era nabo bapangisa. Kati nga generation naye nga n'abandi muyambye ojja okugusa wakiri okuva mu lunyiriri olwo kiganye. Ne ŋŋamba nti katufuneyo abantu ababadde ku pending bakendedde, ababadde abasinga bajjiddwawo, kubanga nasooka ne nga nti tulina omuwendo oguwera tuyimirizaamu. Naye nga bambi wabadde baga nti mwami Lugonvu mbadde nsaba nsevinge nga naawe akasente kange bwe kawera osobole okunfunira plot. Ekintu kino kyali mirundi ebiri, okusaba kwali kwa mirundi ebiri, nti mwami Lugonvu singa osobola otufunira ettaka n'otuwa plot ne tusasula mpola mpola. Naye nga kikyukamu challenge eriwo eri etya nti nja kuwa plot ya bukadde 10 oba ya bukadde 15 otandike n'akakadde kamu, kitegeeza kigenda kwetaagisa ebbanga lya myezi 15 okudda waggulu. Ssente ezo okutuula nga ziri mu bantu oba ovudde mu katale ge mazima, kubanga nakati bangi n'abaasasulako naye ne tubaga nti kale sigadde n'asasula mpola era amabanja gakyali waggulu gakyabalimu. Kati bw'ogamba nti omuntu asasule mpola mpola atandike n'akakadde oba 2 oba 3 oluusi kizibuwala, naye nga nti enkola enaaba ennyangu nga naawe kennyini weekubiriza kwekeera ku makya noga nti mwami Lugonvu kati nyinawo obukadde bwange 2, nyinawo obukadde bwange 3 tebulina we bugula, naye akasente akantandika okusevinga naawe bwe naalaba ng'olina estate gy'oguddewo at least nga mpezaako ebitundu 8 ku buli 100 oba estate ya bukadde 10 nga nyinako 8 ku akawunti nga gamba mwami Lugonvu nyamba mpa poloti yawe, tekuba nakuyamba kubanga sente zo ka balance tubeera konko sure nti ojja kasasula kubanga oba olaze n'okulaga ensevinga gye zoosevinga nti omuntu ono bambi buli mwezi abadde akola ki? Abadde yeekubiriza. Kakati mu kaseera kano zino ezisigadde obukadde obubiri oba obubiri ekitundu oba 3 tebusobola mukola ki? Kumulemesa. Ne ŋŋamba nti bw'obanga obadde omu ku abo ababadde balinze ebbanga twali twasuubiza nti tujja kuddamu gwa 3 oba gwa 5, naye omukyalo ono yankutteko nnyo. Bw'obanga oli omu ku abo osobola okwebuuza ku babadde bakikola, nkimanyi abamu mulina mikwano gyammwe already abazzi batambula naffe, oyinza okwebuuza nti bakikoze batya gwe obadde otya, kubanga bangi baga nti mwami Lugonvu nafuna poloti nga ntandise na kusevinga. Bangi beebuuza nti ntandika na ssente mmeka, nyina kusevinga mmeka omwezi. Kino ebintu ebimu tebibeera byakuluŋŋamya. Gwe bw'onaagamba nti ogenda kusevinga emitwalo 20 okusasira sijja zikwata lwa nsonga nkimanyi tojja kutuukiriza kirooto kyo. Ojja kuwulira nti 2 ge gatakuluma oba 5 ge gatakuluma, naye nga bw'osevinga 5 jjukira kikwetaagisa emyezi 10 okuweza obukadde obumeka? 5. Kikwetaagisa emyezi 2 okuweza obukadde 10. Ekirooto ky'oba ogoba onaakigobera myezi 2 nti nedda. Kitegeeza nti gwe kennyini osobola oga nti kati mbadde nyinawo obusente bwange bwe buti kantandike ne buno. Buli mwezi nsevinga bwezi nga nzigyeko ez'abaana ne kino. Era bangi baga nti mwami Lugonvu guno omwezi sigenda kusobola kusevinga kubanga mbadde njagala kumalayo school fees w'abaana. Nti kale naye kansevinge ogujja. Naye oli waga nti mwami Lugonvu nsobola okutandika n'3 ekituufu 3 ssente zo nnungi simbi, naye 3 weebuuza ogenda kuterekera bbanga ki? Bw'oterekera myezi 10 kitegeeza olina obukadde bumeka? 3. Bw'oterekera myezi 2 olina obukadde 6. Kitegeeza nti gy'okoma okusevinga ekineneko n'ekirooto ky'okuggwa amangu. N'olwekyo ababadde bali ku pending oyinza okuba ng'obadde mupya naye ng'oga nti ssente zinnemeredde, ab'ewaka bannemeredde, n'ez'okutereka olumu ziganye okuziweza omulundi ogumu, okufuna akapoloti, okufuna akowembera. Tuyambako abo bokka abatunulidde real estate poloti. Bino business simanya kutandikira business kola ki? Nedda. Bino simanya ate kakati ntandikirawo kino? Nedda. Nze mmanyi ekintu kimu nti obugagga obw'ensibo buli mu ttaka weewali amaanyi gange. Nga tutunulira ebyo ebitundu bye musobola, waliwo okwagala n'okusobola. Nze nkonsideringa nnyo ekyo abantu bange kye basobola. Era bangi bambuuzanga nti mwami Lugonvu lwaki tobaako na poloti mu Kyengera? Ne mbabuuza nti bannange, abaana bange be nsinga okufaako bameka asobola okugula 5 ku 10 ey'obukadde 6 oba 7? Ddala nga taliiwo. Kati ne bwe naazifuna nga abazisobola ali omu ku 10 mba siyambye. Ate ng'amaanyi gange n'obuufu bwange bwonna buli mu kulaba nti omuntu akyusa enkya ye neeyawukana ku leero ye, neeyawukana ku ggulo ye. Kati bwe nkeera ku makya ne baga nti nagguddewo estate
ensangi ya bukadde 6 fuuti 5 ku 10 ya bukadde 7 fuuti 5 ku 10 ya bukadde 10 fuuti 5 ku 10 bameka bemba nyambye batono nnyo bemba nsobodde okuyamba ku buli bantu 100 oluusi mba nyambyeko atya mba nyambyeko omu n'olwekyo ntunuulira nnyo ebitundu byenzikiriza nti bawala bange mikwano gyange batabani bange baganda bange ne banyinaze bye basobola ayinza okuba yandyagadde ekyengera naye bambi ekyengera tasobolawo kyokka ate mpambira akola ki asobolawo ebiseera ebisinga ekyo kyentunuulira n'olwekyo bw'obanga wandyagadde okutunuulira enteekateeka ey'okulaba ng'ekuyambako ogaye nti kansevinga empolampola mwami Lugonvu njagala onzigulirewo akawunti mu woofiisi yo nga bwenteekako akasente kange bwe naaweza nga alwested gy'oguddewo egwa mu lengi yange nfuneko akapoloti essimu yange mugimanyi eya 0753 98 5639 0753 98 5639 0753 98 5639 oba 0753 98 56 39 yesimu gyo okuyitako naye nga njagala okubasaasira njagala okwetonda kubanga ono omukyala yasobodde okujja mu woofiisi naye banjaga nti mwami Lugonvu yagaana ssente zange baazirya nsaba kwetonda lwekyo nsaba kwetonda neetonda ku lwekyo tewali kiruma n'omanya nti owezezza obukadde 5 owezezza obukadde 10 15 bukadde 2 oyambuse ogenda okudda nga n'akakadde tekawerako brother unagamba laba maama yamanyi naye nga maama bulijjo omukubira nagamba ssente zo gye ziri kiruma naye oluusi bituyigiriza nafunye akadde akawera n'empa yamukko naye eyazze n'embeera omutima nga gwesibye yazzeeyo ng'ate olokosa naga mwami Lugonvu by'otugamba mbitegedde abo be bantu baffe ku nsi weesige ggwe ne Katondawo ne ssente zo abasigadde yogera nabo nyumya nabo naye teweemalirangayo omuntu n'owwo akuvaamu n'olwekyo ate nakibagamba nti weewalanga nnyo okwezigisa ssente omuntu gw'otasobola kusiba weewalanga nnyo okwesigisa ssente zo omuntu gw'otasobola kusiba bangi mundoopedde abasumba abalidde ssente zammwe bangi mundoopedde ba businessmen ab'eŋŋanda kojja wange yalya ssente zange ddala nze nyambale kojjaawo taata wange muŋŋambireko sirina kyensobola mumukolera maama wange yazirya taata yazirya senga wange yalya ssente zange mwami Lugonvu nyamba ddala nkuyambirewa nga gw'omubanjizza kigaanyi naye kituuzayo nti tosobola musiba teweesigisanga muntu ssente yo nga tosobola kumusiba Lugonvu osobola okera ku kino mugamba mwami Lugonvu nakuwa ssente bweziti ne bweziti kino ne kino tekikoleddwa mwami Lugonvu mpe zange ddala nga mulina enkolagana era nga ne receipt ze waweererezangako ssente kubanga tukirina nti buli 10 kyo ky'oweereza ofuna receipt n'ogitereka noga nti kani nayo bweti ninayo bweti ninayo bweti ninayo bweti kijja kutwangwira abalina ebirooto ebyokufuuka ba landlord ne ba landlady enamba y'essimu yeeyo eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 y'essimu gye tugenda okukozesa obanga oliyo nga nti mwami Lugonvu nsaba nkwasizaako nsevinga empolampola ng'abalala babadde bakola bwe mpeza akasente kange onfunire poloti betugenda okukolako wiiki eno yonna tulina olwaliro ku Lwokubiri tulina enkya ku Lwokusatu Olwokuna n'Olwokutaano omuwendo gwe tunaaba tufunye tujja kusooka ate tukole kwabo bwe banaamala okugwa oba banaamala bbanga gye bamyezi emeka bwe banaggwawo then nga tukwata ku balala naye nga bwekiti bwe kiri abafiiriddwa ababbiddwa tubikwase Katonda Mukama ye byonna yagaba era yayogaba ebibonerezo ebituufu kambagaliza olunaku olulungi omwezi ogumalako obulungi guweddeko ate tuyingire bulungi omwezi ogujja ogwa 2023 omwezi ogwokubiri gubeere gwa bibala gubeere gwa buwanguzi gubeere gwa nkulaakulana kusonyiwagana n'okwekwasa omutonzi mubeere bulungi mweraba eyo yebadde program Lugonvu's Show.
Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.